sabiti eyagwa twalaba ekitundu ku maka ga Katonda. Kakati sabiti eno katukkirize mu budde buno tulabe ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti endagaano za Katonda naffe. Endagaano za Katonda naffe. Kansabe mukadde otwereyo okusaba olw'ekyokuyiga kitugenda. Oli wa kusaasira Katonda waffe gwatukulembedde n'otutuusa mu kifo kino. Tusaba kankano mu ngeri enjawulo omwoyo omutukuvu omuyigiriza nga twegattidde wamu n'ekibiina ekiwuliriza otuyigirize era kugomerera otuveeyo nga tutegedde n'okusinga ennyo tuteekebweteekebwa olw'okusikira obulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Musumba. Sebo. Endagaano za Katonda naffe. Buli kigera mu maaso mu bulamu bwaffe kyabwako endagaano nga naffe mwetuli ebisinga. Yesebo. Musumba wowe tuba tutandikira sabiti eyayita. Yesebo. Twewuunya Katonda w'ebutonda, Katonda w'eggulu mu bwa Katonda bwe, engeri gy'akola yaddira ebitonde bye yatonda n'abiteeka mu famire ye ey'oku ggulu ne ku nsi. Famire gibeeramu nga ye kitaffe, ye Mukama waffe, ye mutonzi waffe. Kyatwewuunyisa Katonda okwezza ku ddaala eryo erizingiramu naffe, n'atakoma ku ekyo n'addira byonna byatonze byonna n'abikwasa omwana w'omuntu gwatonze abeere muwanika waabyo, akolere Mukama bizinesi. Emaali ya Mukama, mirimu gya Mukama, naye ataddeko omuntu yemuwanika. Olwaleero tetugenda kukoma ku ekyo, tugenda kwongerako timunkolagana ye n'omuntu ate n'ateekawo n'emikago oba endagaano, n'akola endagaano n'abaana b'abantu. Twasonde zabika bibiri. Kika kinaki? Ekika ekisooka endagaano yanjuyi ebbiri. Endagaano y'enjuyi ebbiri zinyonyolemu nti asuubiza naye nga naffe tulina ekitundu ekyokukola. Yawaayo omwana we nga tulina okumukkiriza ng'omukago bwe gwabanga. Essebo gye bayise bayalatero mukadde endala ya bwannamunigina yakola eggulu n'ensi mu buyinza bwe, mu maanyi ge. Yatonda omuntu nga tamaze kwebuuza ku muntu mulala yenna, n'akola naye endagaano. Atonnyesa enkuba n'omusana n'agwasa, endagaano zize. Oba olina ekyokoze batulina omusana gujja kwakira. Z'endagaano ezo ez'emirundi ebiri mu kwanjula gye tugenda okuyigako olwaleero ekwata ku bulokozi ne ku ntambuza y'obulamu bwa bulijjo. Olunywa lw'okujjukira mwabaddemu era akongera okutwewuunyisa ku mukwano, ku nkolagana Katonda gy'ayagala n'abantu, gy'akolagana n'abantu. Omukadde agenda kusomera olunyiriri lw'okujjukira naye nga waliwo ekigambo kye bakyaddingana ekyatwewuunyisiza mu kuyiga. Awo olunaatuukanga bwo'noonyikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katondawo, okukwatanga ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga. Mukama Katondawo anaakugulumizanga okusinga amawangagonna agali ku nsi, n'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga, ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katondawo. Densi kagambo kikadingana. Mukama Katondawo bukulu kyo buli mu kantu ako. The Lord your God. Ani akoogera by the way? Yennyini Mukama. Yennyini Mukama. Bw'onoowulirizanga eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'ogondera Mukama Katonda wo, bukulu kyo buli mu kantu ako.
nti Mukama Katonda ono waabwe, possessive pronoun waabwe, Mukama Katondawo, ate nga yennyini yakyogera. Bikitegeeza yabeewadde. N'ekyokukiddingana kyongera kusisaako ssira. Okitegedde Kuteesa? Nkivuna Musomba. Yatwewa yakigumiza nze Mukama Katonda wo. Simuyitanga, simuwandiikiranga bbaluwa, sigiranga ki agenda ye Mukama Katonda yagenda okwetema, nze nja kukola bwe nti, nkole na bino bwe biti, nkole na bino bwe biti, gwogwo. Akatono Musomba, bwo'noowuliranga etegeeza nti Mukama Katondawo yakuteekako amatu ag'okuwulira, omuwulire okole byakugamba. Waaw. Tugenze ku ndagaano y'obulokozi. Ojja tusomera akanjula ako ssebo akatulaga nti Katonda mu bulokozi yakola paati ye ndagaano eno. Yagaa nti okufa kwa Kristo Gologoosa kwasobozesa buli muntu yenna eyali abaddeko ku nsi okufuna obulokozi. Weewaawo ne bonna abaligibeerako mu mirembe egiriddako obutafaananako na kisuubizo kya biro. Obulokozi bwo si ndagaano ya wannamunigina. Tebuweebwa buli muntu si nsonga ki kyakola. Buweebwa buli muntu si nsonga ki kyakola. Nzikiriza nti buli muntu wakulokolebwa kyeyitabya ekyawamu, ekiyitibwa ekyawamu. Okay. Obulokozi bwonna kyebubanja kyetwetaaga Mukama ffe yakimaliriza mu kufa ne mu kuzuukira kwe, nga buli muntu ali covered. Abaliwo kati n'abalijja bonna baalokolebwa, pulaani yakolebwa. Kaakati ekitegeeza bonna bakugenda mu ggulu ng'abamu bwe batugamba no. Waki ate nga ndokoleddwa? Kyekibuuzo ekyo kidde mu ssebo. Nsomba nze mbuuzizza lwaki sigenda mu ggulu? Londa gweyagala ki? Ate nga nze maama nti lwaki sigenda mu ggulu ate nga nalokolebwa? Tulabye nti endagaano eno ya njuyi bbiri. Bwe yamala okundokola nina bye nina okunyiikira okukola paka lwalijja mbeere nga nange nsaanira okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kitegeeza endagaano eri bilateral. Yes. Teri unilateral. Kamwongere. Nsebo. Matayo 7:13-14 yagambye nti muyingire mulyango omufunda kubanga omulyango mugazi ne kuba eridda mu kuzikirira ddene n'abaliyitamu bangi. Kubanga omulyango omufunda ne kuba eridda mu bulamu yakanyigo n'abo abaliraba batono. Ekitegeeza eri abataliraba. Wadde ng'obulokozi bwabakola ki? Bwabaweebwa. Kakati katuleme Baluumi 10:13. Baluumi 10:13. Olw'omwenda yagambye nti kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu. Bw'okola ki? Bw'oyatula Bw'oyatula Yesu nga ye Mukama
n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka. Olw'ekkuminessatu. Kubanga buli alikaabira erinnya lya Mukama alirokoka. Pulaani yaggwa. Tugifuna tutya? Kukkiriza. Tugiyingiramu tutya? Tugambye wano kukkiriza. Olwa akagambo ke mpuliddemu. Bw'oyatula n'okkiriza nti yazuukira mu bafu. N'okkiriza otya? Bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo. Ako temukalekaayo. Mutima gwo ti Katonda yamuzuukiza mu bafu. Kakola njawulo ki akagambo ako? Lwaki kakulu nnyo? Lwaki tetusaana kukalekayo? Bw'oyatula n'okkiriza n'omutima gwo. Dennis. Nti nkola choice mu mutima gwange internally. Nti waliwo abaatula naye nga baatudde byakungulu naye kiina kutandikira wano mu mutima gwange munda. Enjatula za mirundi ebiri. Yes. Eriyo abanteekamu ekitiibwa ekyokumumwa naye ng'emitima gyabwe gindiriddawo. Abo tebabeera part of the covenant. Agamba nti kitange. N'olwekyo aganyulwa afuna mu ndagaano eno ayatuza mu mwana naye nga omutima gubitegeeza. Omutima gwatudde ne gusalawo. Musumba ate era ekirala tosobola kulimba mutima gwo. Gwe gukola ekyenkomeredde. Okay. Yokaana 3:16 tuludde mu buzzi. Kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Buli akkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Okukkiriza kuno kizibu oba kyangu? Kuzibu. Okukkiriza ekyobwereere ekiwedde kiyinza okubeera ekizibu. Soma Matayo 10. Kubanga Matayo sura 10 2 agamba munakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange naye alinyiikira okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Okkiriza na mutima noyatula n'omumwa gwo nolokoka biwedde period. Olina okunyiikira okutuusa ku nkomerero. Anyiikira akola ki? Kuteesa agambye nti eryo omuntu kuyiganyizibwa kukola. Agambye nti munakyayibwanga abantu eryo okukyayibwa okubalanga erinnya lyange naye alinyiikira okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Mbadde ngamba nti olwakkiriza nekigwa n'omutima gwange nentula nendokoka ne biggwa. Nedda birimu okunyiikira. Yes. Kuteesa anyiikira akola ki mu context eno? Anyiikira akola ki? Akuuma endagaano wakati wa Katonda we naye. Anyiikira akuuma endagaano. Ennyabo anyiikira ateeka mu nkola ebyo byakkiriza. Dennis anyiikira abeera serious ku Katonda n'obulokozi bwe yamuwa. Anyiikira Kuteesa kakwata ako abeera ki? Serious. Kwekyo
omuntu atali serious characteristics ziba zitya? Omuntu atali serious bintu okolaakolamu bukozaawo tolina nnyo kigendererwa kiwanuka atali serious batubiza ku side ya Katonda tasooka kutegeera bukulu bwoyo mugambye bw'atabutegeera atandika kwogera bogezi nti nze namaze ekyo kyendi wakisa obulokozi bwabubwa teyeetaaga kuyiga kigambo kya Katonda lunyiriri ku lunyiriri. Dennis ababeera mu ssomero omwana we bamuteerako get serious kitegeeza byakola ali awo bitwala nga ngero baza wakayima ne wangu tafaayo. Is it true ne mu kanisa? Yes. Mulimu abali serious n'abatali. Sijja kubabuza kapima ketupimisa. Neera atali serious era alabika. Bibituuka ku by'obulokozi byabwerere. Naye okubisigalamu mu nsi eno ey'ekibi ejjudde obulabe. Mu nsi erimu sitaani ayagala okuggyako obulamu obutaggwaawo. Mulimu okunyiikira. Yokaana 6:29. Babuuza Yesu lwali mwenu nti tukole ki? Okola emirimu gya Katonda. Atwagaza kukola ki? Yesu n'addamu 6:20. Yesu n'addamu n'ambagamba nti guno gwe mulimu gwa Katonda, kukkiriza oyo gwe yatuma. Kukkiriza oyo gwe yatuma. Ekitegeeza anyiikira ono. Ono anyiikira ng'embeera zitabuse ezisoomooza bye yakkiriza. Anyiikira kukola ki? Kukkiriza. Anyiikira kusigala mu kukkiriza. Anyiikirira mu kukkiriza. Okusigaza okukkiriza kuli kwe yakola mu mutima gwe. Yes. Peetero ekyokubiri ekyo nnyabo gye tusomerako ne mu Luzungu. Muzirwa NIV. Mukadde tusomere. Kale abooluganda kye munaavanga mweyongera ng'obweyongeza okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa, kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. Kuba bwe kityo tewali bulawo bugagga mu kuyingira kwammwe mu bwakabaka obutaggwaawo obwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Bamubuuzizza tukole ekyokukola emirimu gya Katonda, n'agamba nti kukola ki? Kukkiriza. Kyetwalabye edda. Naye omu yagamba mu Peetero wano mwe okweyongera obweyongezi kye munaavanga mweyongerayongeranga. okukola ki? Mu Luzungu yagambye ekinnyabo. Okuyitibwako. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Muyange yagambye make every effort. Fuba, nyiikira, saayo omwoyo. Mubumpimpi, be serious. Make your election sure. To confirm your election. Manya your calling and election. Wayitibwa dda. Ekyo tekiriiko kibuuzo. Kakasa kulondebwa kwange. Naye okuyitibwako olina okufuba okukunyweza. Bwe sikunyweza ki ekibeerawo? Ki ekiyinza okukutuukako? Oyinza ogwa nova ku mulamu. Waliwo ataasanyukira kuyitibwa. So waliwo ataasanyukira kuyitibwako. Exactly. Era waali awo n'okulondebwako agezaako nnyo
ate nga takujja ku bino akulekeraawo naye n'akulaga nti beereraawo nywereraawo. Kakati bw'ototeekamu kunyiikira na kunoonya weesanga okuyitibwako tekukoze makulu. Nolwekyo be serious. Dennis Nsomba ne bwe tuba tusoma mu story y'abawala 10 abataano abagezi ne batali bagezi. Bano abataano abagezi baali serious, baateekamu effort yonna ne beeteekerateekera omukolo. Bano abatali serious ne bibasubwa. magezi kigemuwa batuwuliriza kuteesa. Magezi kigemuwa abatuwuliriza mu katundu kano. Mu katundu kano okukkiriza twakkiriza Katonda waffe n'ekyokukola tukimanyi. Kyekiseera twongere okukinyweza tubeere serious. Bwe mba nywezezza manya nti nywezezza. Assurance nyinza okubeera sure. Nembeera na assurance nenga nti nze wano sizannya. Mazima. Wano sizannya ku by'obulokozi, ku by'okuweereza mu kkanisa. Nze sizannya wano. Can I be sure? Yes. Tulaba Paulo nga naye yeeyogerako. Bamutusomere. Timoseewo ekyokubiri. Mukaaga. Kubanga nze nkano nfukibwa n'ebiro eby'okuteebwa kwange bituuse. Mwanya okulwana okulungi olugendo olutuusizza okukkiriza nkukuumye. Nwanye naye akimanyi mbadde serious. Olugendo ndukoze eki kiki kyafubye okunyweza Okukkiriza akukuumye. kuli kwe yatandika nakwo akukuumye paka nkomerero. Okuyitibwa kwe n'okulondebwa kwe byonna binywezezza. Abooluganda batuwuliriza mikwano gyaffe, obulokozi bwa bwereere bwa kisa. Katonda yakola kyonna n'okubutwatwa bwa bwereere. Tetulokoka lwa bikolwa naye tulokoka lwa kukkiriza, naye okukkiriza okwo kuliko akwetaaga n'okutusoomoza. Nolwekyo tubeere serious. Tugenze ku Tuesday, Monday kunyiikira okola ki? Okuwulira. Eno ndagaano ey'obulokozi tugimaze. Tulokoka buli lunaku. Tugenze ku ndagaano etambuza obulamu obwa bulijjo. Nabwo Katonda yabukolako endagaano mu Ekyamateeka essuula 28 olusooka okutuusa ku Lwomukaaga. Olunaatuukanga bw'onoonyikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katondawo, okukwatanga ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero, okubikolanga. Mukama Katondawo anaakugulumizanga okusinga amawangagonna agali ku nsi. N'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga, ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katondawo. Onoobanga n'omukisa mu kibuga, onoobanga n'omukisa mu kyalo. Ekibala ky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa, n'ekibala ky'ettaka lyo n'ekibala ky'ettaka lyo, n'ekibala ky'ekisibo kyo, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo. Ekibbo kyo kinaabanga n'omukisa, n'olutiibwa lw'okugoyeramu. Onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga, era onoobanga n'omukisa bw'onoofulumanga. Mu bumpimpi emikisa gino gikavalinga ki ku bulamu bwa kuteesa? Gikavalinze kiki kyenkanawa ku bulamu bwa kuteesa obwa buli lunaku? Dennis, Buli aspect y'obulamu bwa kuteesa eri covered by who? Mukama Katonda. Kitegeeza buli woobeera Na buli kyoyagala. kubanga Mukama oli naye ojja kufunirawo omukisa. Amiina. Ojja kubeera ng'enkukunyi. Ebeera etya Musumba? Omukisa gw'enkukunyi ne bw'ogituulira ebuuka
embeera ne bwe ziba zikutuddeko ng'okoze Mukama kyakulagidde okukola wano. Onyiikiridde okuwulira. Onyiikiridde okuwulira. Ne bwe baba bakutuddeko. There is always a way. There is always a blessing. Sure. Byoyagala byonna ojja bifuna. Mazima. Katooba. Buli kyokwatako engalo ng'ogyeko ekyokuba nti wooli. Naye buli kyokwatako engalo gwate n'embuzi, ente, ennimiro, n'ekibbo. N'olutiba lw'ogweramu. N'abakusemberera. N'abalabe bange ajja banganga. Naawe. Kaakati ekibuuzo kiikino oba sooka otusomere ne kuva n'engero 3 5 okutuusa ku 10. Ngero essuula 3 olunyiriri lwa 5. Agamba bw'ati, weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesiganga kutegeerako ggwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Tobanga n'amagezi mu maaso go ggwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Ekyo kye kinaabeeranga obulamu eri ikundi lyo n'obusomyo eri amagumba go. Osangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Amawaani gago bwe ganajjulanga bwe gatyo ekyengera, n'amasogolero go ganaayiikanga omwenge omusu. Obulokozi Katonda yakola paati ye, talina kyeyalekayo ku byali byetaagibwa. Ne ku bulamu bwa bulijjo yeetemye. Omwana w'omuntu amwagaza ki? Ekisookera ddala okufuna bino byonna, paati y'omuntu eriki? Tuzzeeyo ne mu kyamateeka. Paati y'omuntu eriki? Ki ekisookera ddala ekiggulawo? Kuwulize. Kukola ki? Muwulize. Luddemu olutusomera olusooka. Obiseewo. Ekyamateeka yagambye nti bw'onoowuliranga olunaatuukanga, bw'onoonyikiranga okuwulira. Bw'onoonyikiranga bya bwereere. Katonda yagenda okuddamu okubikola nabyo, naye nabyo birimu okunyiikira ku sayidi yange, birimu okubeera sirias. Naye nyiikira kukola ki ekisookera ddala? Kuwulira. Nga mpulira ki? Ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kye kiŋŋamba ate ne mbikola. Era nga n'ekigambo kya Katonda ye Bayibuli. Mukadde kagaziyeemu awo katonotono, kagaziyeemu katonotono. Bukulu ki obuli mu kigambo kino? Obukulu obuli mu kigambo kino siigonde nga sikirina. Tosobola. Oyinza okwogera n'oyogera byonna by'oyagala, naye ekigambo kya Katonda bwe kiba nga tekiyingidde mu bwongo bwo, tosobola kutuuka ku ekyo Katonda kye yeetaaga. Kyavudde akugamba ye yennyini mwene nti bw'onoonyikiranga okuwulira ekigambo kye. Kigambo kya Mukama Katonda si kirala, ye Bayibuli yonna ate yokka, okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa. Eriyo abali sirias, eriyo abatali sirias. Abatali sirias bakola batya bwe bituuka ku by'ekigambo? Dennis Musomba, waliwo kye bayita listening ne hearing, byonna mu Luganda tubivunula kuwulira. Okuwulira n'okuwulirira. Kati abatali serious they hear basobola biwuliranga weebali naye nga tebaliiwo, babiwulira naye nga tebabifumintirizaako, tebabitadde mu bwongo, tebabiddidde, tebabiddiŋŋanye, ku mutima. Byakomyawo. Naye abaliseninga bwe bakiwuliriza ne bakifumintirizaako ne bateeka ne mu nkola ne babeera serious. They note and take every detail. Abatuwuliriza mubawa magezi ki? Kubeera bawuliriza. Obuteefe.
si kuwulira buwulizi naye tuwulirize, because ekiseera the one who listens ateeka ne mu nkola. Amiina. Kaakati buli awuliriza n'agonda bino byonna abifuna. Isirayiri babifunako akaseera naye mukuba akafaananyi okubanga ffenna nga bwe tuli mu ggwanga gundi oba mu kkanisa gundi tussaayo omwoyo, tuli sirias ku kigambo, tugondera Mukama amateeka ge. Mukama ali obligated okutuukiriza paati ye, n'agituukiriza mu bulamu bwa Kuteesa, n'agituukiriza mu bulamu bwa Aniifa, n'agituukiriza ffenna ku kyalo nga ffenna ensi yaffe etunula etya? Mirembe myereere. Lwaki tutunula nga bwe tutunula kati? Buli gw'owulira akaaba. Tetunaba serious. Sawa wabaddewo n'akagambo akalala wano ndooza kasembe ku nsonga eno y'okunyikira okuwulira nti n'ekigambo kino tekituli wala ekyokuwulira. Mbadde nyala kusooka kubuuza kibuuzo ng'ekibuuzo kigamba Oluganda kyambadde emaganjo gye yambuuziza ekibuuzo naga ndi musumba, obulokozi bwa bwereere bwa kisa. Lwaki Katonda atuwa obulokozi bwa bwereere bwa kisa si lwa bikolwa? Ndi kubanga singa yeesigama ku bikolwa teri n'omuyandira okosa kuba tetubisobola. Tetweyinza. Tetubisobola. Kyekyamuleeta kubanga twalemwa najjuzaawo. Kaakati bw'amala okujjuzaawo ate wuuno agamba nti emikisa gino okugifuna mulina kutuukiriza byonna bye mbalagira, okukwata biragiro bino. Ani anaabisobola? Era kiri kyembuuziza mbu lwaki tuli bubi? Buba bukyali bwa bwereere. Okunyiikira mbunyiikira bwe yakimbuuza yankwata ofugaadi netusoma ekibuuzo. Ebintu Mukama byatulagira biri akivebo, They are. bisoboka. Yes. Kubanga tuli nabyo. Kakati awo sebo oba osomera ekyawandiikibwa kyo. Deuteronomy 3. Yagambye nti kubanga ekiragiro kino kyenkulagira leero tekiyinze nga kukaluubirira, so tekiri wala. Tekiri mu ggulu n'okwogera n'oyogera nti ani anaatulinnyira mu ggulu akituleetere akituwulize tulyoke tukikole. So tekiri mitala w'ennyanja n'okwogera n'oyogera nti ani anaatuwungukira ennyanja akituleetere akituwulize tulyoke tukikole. N'ekigambo kikuli kumpi nnyo mu kamwaku ne mu mutima gwo olyoke okikolenga. Tekiri wala. Tekiri wala. Kisoboka. Ennyo. N'ekirala Musomba. Busigala bwabuwa kubanga bwe mmala okumukkiriza. I have a choice to make. Nangise esebo byonna bye tukola bino byagamba okunyiikira ate era yabiteeka mu bulamu bwaffe. Yatusobozesa. Gwe tolina maanyi ganyiikira. Tolina budde busobola kulowooza nti nja kutuula nsomeyo ennyiriri za Bayibuli 3 mu mbeera eno ya bulijjo, naye ye yennyini okuyita mu mwoyo omutukuvu yakuwa amaanyi ago n'otuula n'otegeera ate bw'omala obbisoma ate ye yennyini n'abikunnyonnyola n'obitegeera. Si mulungi oyo? Kaakati onaze nangamba nti Musumba nze nswasira ngezezaako nfubye n'ebiganye tibitegeera naye nga gakubuulira ge mazima. Mukkiriza si mukaafiiri
biganye mu magezi Dennis Sumbe ekisooka tosooka mumala mu maanyi nti bino biremu otya mbadde ngamba nti nina okusooka okumutereeza tosooka kumumala mu maanyi Musumba bw'omaliriza obutamumala mu maanyi waliwo olunyiriri lwe tusoma mu Yokaana 15 essula ey'okuna 15 n'olwokutaano agamba nti mubeere lugamba mubeere mu nze nange mbeere mu mmwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala ku bwalyo nga teriri ku muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza kubala bibala bwe mutabeera mu nze nga sineerabira nja okwerabira gye tuvudde era tubadde twogera ku kunyiikira tubadde twogera ku kufuba okunyweza okukkiriza kakati Yesu wano atuwa formula eyawukana ku biri bye tubaddeko ebyokunyiikira eyongerezaako enyweza nsonga nga kiki Yesu kyagamba kye tuteekwa okukola okusobola okutuukiriza ebyo bitasoboka biri agambye mubeere mu nze remain kubala bibala nga teri mu muzabbibu somera ddala malayo nze muzabbibu mwe matabi abeera mu nze nange nembeera mu ye abala ebibala bingi nze we siri temuliiko kye muyinza kukola nolwekyo kyambadde tyakabi okugenda mu bbaala nogamba aboonoonya abaliyo nti banaye sibanenya bino byemukola byebyo buzaaliana bafe obwekibi olaba naffe abali mu kkanisa naffe tetubisobola era tulokoka lwaki kikyamu kyekiri mu approach eyo Musumba mbanga akondeminga oba asala omusango naye nina kubasikiriza busikiriza ng'oli bwaganye nti nfuba okukola ekirungi naye ne bigaana omuwa amagezi kweyongera kukola bulungi mu maaso ejja fuuka mpisa ku ye ajja laba nga naawe wawazibu okuyita asobola okuyitawo kiki ekyaleeta Yesu kulokola mwonoonyi kuva mu kibi n'okuwangula amaanyi g'ekibi n'akikola n'akituukiriza n'akimala n'akitugabira kiba kyakabi nnyo okulowooza nti bw'amala okutulokola tubisigalamu kubanga tuli banafu tetubisobola nga bwe mugambye omulimu gwaffe gwa kubeera connected to him kusigala nga tuli connected ku power eyakola biri alina amaanyi naffe agatusobola okutukyusa weewaawo ate ne kano Musumba Katonda oyo yennyini yawangula ku musalaba yabeerako mu mubiri ogwaffe mwe tukola ki tutambulira n'alya ku mmere gye tulya kati embeera ezaamutuukako zonna yaziwangula kati obuwanguzi obwo naye yennyini bwatukola ki bwatuwa tugenze ku ndagaano y'ekyekumi endagaano ey'ebitundu eby'ekkumi kati gikubirire mangu Malaki 3:10 3 olunyiriri olw'ekkumi yagambye bw'ati tatandikidde ku lwa musanvu okukitegeera obulungi yagamba mbye nti okuva mu nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama biragiro byange so temubikwatanga mujje ndi nange nadda gye muli twayogera Mukama w'eggye naye mwogera nti tunadda tutya omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze naye mwogera nti twakunyaga tutya mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mukolimiddwa ekikolimu ekyo kubanga munnyaga nze eggwanga lino lyonna
mulete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo bw'ayogera Mukama ow'Eggye obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Endagaano ebitundu eby'ekkumi kiki ekisooka kitumanyi ku byo ekisookera ddala? Ebitundu eby'ekkumi kyani? Si kyaffe kya Mukama. Bwe tukiza bwe tuwa ekitundu ky'ekkumi tuba tukoze eki? Tutuukiriza. Tuzizza buzza. Tetuwadde ekirabo. Si weewaawo. Bwe tukola ekitundu kyaffe ne tuzza ye agenda kukola ki? Naye ajja kukola ekitundu kye nga bw'atusuubiza. Mu bye yasuubiza mulimu okutta obuwuka obuli ennimiro, mulimu okugoba enkima n'okujjuza ebisero byaffe eby'emmere. Mulimu okujjuza ebisero byaffe n'okugibaza ennyo. Kino ekibuzo kyakuteesa. Ye Musumba. Maze ebbanga nga nziba Mukama siwa kya 10 nga nyansoma olunyiriri luno olw'ekkumi. Munkeme nabyo. Munkeme naki? Nabyo. Labe nga siggulewo ebituli by'eggulu nga ngamba embeera gye ndi mu nzibu, akalimu kaagenda, emmere tekyalabika, eky'ekkumi kino ekiriwo nkikole ki? Kankiweeyo. Ku sabbiiti nga nkiwaayo. Bwe nkiwaayo ku sabbiiti, ku Sunday Mukama nyinza omutwalira ka invoice ne mugamba nti nze paati yange yawedde eyiyo Musumba. sirina mulimu. Oyinza okukirowooza bw'otyo naye Mukama si akisuubiza. Nti munkeme nabyo nzigula ebituli by'eggulu. Nange nkireese ku sabbiiti. Ate nenda bituli by'eggulu. Ku Sunday sigenda kuteekawo bikapu byange waliku. Mukama agabirira omuntu okuyita mu bintu eby'enjawulo. Oyinza okulowooza nti agenda kukuwa ssente naye omukisa gwa Mukama gwakuwa. N'osituka ogenda okola ebyokola ne bivaamu ebirungi. Yes. Okay. Dennis. Nsumba. Lesson eno yatandikira twayiga nti tuli kitundu ku famire ya Katonda. Ne tutegeera nti Katonda ono ye mutonzi, ye creator byonna bibye. Ne tukitegeera Katonda ono kitaffe Father. Era ayina roles z'akola nga kitaffe. Ne tutegeera nti Katonda ono ye Lord, Mukama waffe. Bwe tumala okitegeera ekyo nti ayaga enkolagana eno wakati wange naye kubanga tuli mu famire yemu esigale ng'etambula. Nze okuwayo ekitundu ky'ekkumi ekisooka mba ntegeera nti byonna bivudde gy'ali. Mba ndikogonayizinze mba ntegedde nti bino byonna bibye. Ekimu eky'ekkumi kino kikuuma enkolagana wakati wange ne Katonda. Mu bufunze tebanga ddiiru. Kati si ddiiru. Si ddiiru. Si kyuma kya Coca-Cola. Nedda. Bwe nteekamu eky'ebitaano akakebe kaleeta ka bitaano. Era nga njagala nfune emirembe mu nze. Ebyokunziriza bino nti mpadde yanzirize. Saagala biteeka bwe mbiteeka mu nkola ebanga ddiiru. So mu bufunze kyeŋŋamba nti bino ebya nti kampeeyo nkere ku Sunday ntege engalo anzirize ebanga ddiiru. Eba tekyali nkolagana ate nga ekitundu ky'ekkumi it is a relationship between me and my God. Labye nga eno ndagaano ey'ebitundu eby'ekkumi. Omukyalo ono bw'azaala omwana akola endagaano n'akaana ke okkalabirira okkakola kyonna
kyekateekwa kyekeetaaga. Naffe tuli baana ba Katonda. Katonda ye nannyini buyinza bw'ebintu byonna bye tulina. Olw'okubanga n'omukisa ogw'okufuna akasente ako kojjeeko ekitundu eky'ekkumi era ye yakoze ddiiru eyo n'okola ki? N'ozifuna. Kakati bw'otega engalo ku Sande kiba kitegeeza nti tomutegeera. Eri tugambye nti mubeere mu nze nange muki? Mumwe. Ng'ettabu bwe litayinza kubala bibala nga teririmu muki? Mu muzabbibu. Etegeeza buli kamu ke tufuna tukafuna lwa kubeera mwani? Muye. Kakati ekitundu ekyo n'olwekyo ekitundu ky'ekkumi tukiwa lwa bulungi bwaffe. Tetukiwa lwa magoba. Tukiwa lwa mukwano. Kati ye bw'atukiteerako biri twebaza buki? Bwebaza. Kuteesa agambye nti n'emu ku nsonga. Lwaki ku Sande sisaanye kuteekawo ngalo? Kubanga agambye kugoba buwuka mu nnimiro. Ku Sande ansuubira kugenda mu nnimiro kulima nsimbe agabirira omukisa eri ebyo aleete enkuba. Munfiiriza kubanga nze mbadde mbiwanga kalulu ng'akuba akalulu tonnakissa ku mutima tekiba mu mutima. Tukivuddeko tuli ku kasembayo. Musomba tetwandiwaddeyo wano ekibuuzo kimu ndaba tulina eddakiika nga 5 ezibulayo. Kale oba tumaliriza tunakawunzika. Some kibuuzo kisoose Musumba akeddemu. Yagambye nti ku Tuesday baatugambye nti tunyiikire ng'okuwulira ekigambo kya Katonda. Abuuza kigambo ki kye tulina okuwulira. Malayo ekibuuzo. Ekigambo kye baali bawulira ku luli kyali kigambo ki? Musa kye yali ayogera nabo. Mateeka, commandments. Yakijawa. Mukama ye yakimuwa. Musa bw'amala okukyogera n'okukibawuliza n'akola atya bye yayogera? N'abiwandiika. Bw'abiwandiika bye bitabo 5 ebisooka ebya Bayibuli. Abatume be bajja nabo ne bawandiika ne bannabbi ne bawandiika. Ekyo kigambo kya Mukama Katonda kiba tugamba okuyiga n'okusoma. Wano mu Kyamateeka twabadde nga tusoma ne tugamba nti awo olunaatuukanga bw'onoonyikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katondawo. Eddoboozi lya Mukama Katonda terijja mu bbanga naye lijjira mu kigambo kya Katonda Bayibuli. Kyayogerako mu Bebulaniya 4:12. Ekitala ekisala ne kyawulamu. Kyawula okulowooza n'okukola ki? N'okufumiitiriza. Ennyabo. Ate nga tulina okukiwuliriza okuva ku kisooka paka gye kiggweera nga bw'atugamba mu Baruumi 1:17. Pawulo by the way, Pawulo agamba Timoseewo nti wakola bulungi okusaayo omwoyo eri ebyawandiikibwa ebyakugeziwaza. Ebyawandiikibwa kyekyokka kye tulina kwe kubikkulira kwa Katonda gye tuli. Bwe tukigayaalirira tetukula mu by'omwoyo. Seriousness tuba tugisudde. Era n'ekibuuzo kye kiri kyagattirako amateeka n'ebiragiro mwe bisangibwa. Kyetuva tutambula nakyo. Ate mukadde wakyogeddeko. Bw'agamba nti awatali mateeka ayinza kugamba nti tulokolebwa awatali maki? Mateeka. Naye mateeka sige galiko ekikyamu. Ffe tuliko ekikyamu. Bwe tugata buto bwaffe.
sema mbane yala kuwunzika. Ye mukadde waffe wunzika. Put God first. Put God first. Bane musumba tumuwa akadde ke awunzike mu dakiika nga 2. Batusomere kasomere. Okay. Seetagana kukwogerera. Akanyonyola. Nedda. Matayo 6:25. Tusasa tumusaba. Matayo 6:25 yagambye bw'ati. Yagambye nti kyenva mbagamba nti temweraliikiranga bulamu bwammwe. Nti mulirya ki mulinywa ki. Newankubadde embiri gyammwe nti mulyambala ki. Obulamu tebukira emmere. N'omubiri tegukira ebyokwambala. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula. Tezikuŋŋaanyiza mu mawanika. Era kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Mwe temusinga nnyonyi ezo. Ani mu mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu. Naye kibeeraliikiriza kiki ebyokwambala. Mutunule. Amalanga ag'omu ttale bwe gamera tegakola mulimu so tegalanga lugoye. Naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyeyambala ng'eri mukugu. Ne Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omu ttale oguliwo leero n'ejjo bagusuula mu kyoto talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono. Kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tulyambala ki, kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya. Kubanga kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Ne musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna muli byongerwako. Ekibuuzo ekiwunzika. Katonda ayambaza amalanga. Nnyo. Ne gasinga n'abantu. Aliisa enkazalujja. Butere. Olwo abeeraliikirira kiki ekitweraliikiriza? Esebo. Ffe abeeraliikirira tetumanyi nti gwe tulina amanyi byonna bye twetaaga, ye bye twetaaga, asobola okubikolako ate ali willing okubitukolera. Naye olunyiyo lubadde muze tusomye. Lugambe lutya? Tamanyi nga kitammwe amanyi byonna. Kitammwe Amanyi byonna. amanyi bye tukola ki? Bye mwetaaga. Abimanyi. Byonna. Naffe tukimanyi nti abimanyi. Abamu. Munziremu bulungi kubanga wewali problem. Katonda bye twetaaga abimanyi nga bw'amanyi ebyamalanga. Abimanyi. Naffe tumanyi nti abimanyi. Tukimanyi. Naye. Naye okukkiriza kwaffe nti anaabikolako kye kizibu. Waliwo we tutuuka ne tuba ne little or lack of faith. Nga bw'agambye era wali. Mwaba okukkiriza okutono. Mu bufunze tetumwesiga. Nti ajja bikolako. Kiki ekitutuusa ku ekyo? Kyobutamwesiga. Bwe nemererwa, if I fail to comprehend, bwe nemererwa kitegeera nti ono asobola obikolako, kindeetera obutamwesiga. Bwe nemererwa kitegeera nti asobola obikolako. Bwe neetaagira. Nga tusala connection. Ate ng'otegedde nti abimanyi. Nsobola okutegeera nti abimanyi, naye bwe nemererwa okutegeera nti asobola obikolako, nentandika okubeera ne fiya eyo. We trust the giver but we don't trust the process. Weeraliikirira. Okweraliikirira tweraliikirira. Weeraliikirira. Yes. Ekikweraliikiriza kiki? Katonda nga ayambaza amalanga n'aliisa n'enkazalujja. Gwe w'omuwendo okusinga ebyo. Ki ekikweraliikiriza nga emmere ebuze? Tekikweraliikiriza nga amafuta gabuze? Ansi abaziwadde. Naye ye eri etya? Musumba ekitweraliikiriza butakkiririza mu Katonda waffe. Tuli mu nsi ya kibi. Ensi ey'ekibi. Nga n'omulaba tuli ku ki?
kumpi awo. Tatwagaliza tutegeere nti waliwo asobola okukola ku buzibu bwaffe. Era ekyo kyaleeta mu bulamu bwaffe ne tutandika okweraliikirira, kubanga n'okweraliikirira kabonero ka kiki? Ka kibi. Y'ensonga lwaki tweraliikirira. Senga mmanya nti abimanyi nabino ebitaliwo abimanyi ate abisobola ate alina wiiringi. Kinyamba kitya nga tebinaba kutuuka? Omutima gwo gujja kuwummula, tojja kubeera na unnecessary stress kubanga omanyi nti bye neetaaga abimanyi, abisobola, ate ali wiiringi obbikolako. Isaya we yagambidde 2:6 tebalina emirembe miyitirivu. Perfect peace. Okay. Katonda waffe tuyize ku ndagaano z'okola naffe. Mu ndagaano zino zonna ggwe okola ebitundu ebisinga obunene. Ffe buli tutuuse otugambye kuwuliriza ddoboozi lyo, kukkiriza kigambo kyo nga tufuna mikisa. Nkwegayiridde tuwe okukkiriza nti byoyogera obisobola era obimanyi era obituukiriza. Kituwe emirembe, tulekeraawo okuwalirira, tukulembeze mu buli kye tukola mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.